webuuze ennaku mmeka kwegaba ku kyawo kuno tekukyaliko yadde muvubuka ategeera anyirira mwenna mwafuuka bigundi wetunuulire bwerabe ng'ovuma nze Saala nange mmanyiddwa kati tunulira ono kati luno olugoye baluteekamu nze oba emirundi emeka kandabe ndowooza 3 kati nammwe nga muli wano nomujjooga bantu musiina magezi awula bannange mummanyidde tumirirwa nnyo lwaki totugulira wani yekyasanku kyasa kati gwe olemeddwa okgenda eri oyasenkunawe oli wano omanyira nze Saala oli wano omanyira nze naye bannange ekyogeddwa mukimanyi nti omukwano gwamma yazadde opi yazadde bebe bannaaye Saala jamu tugende tumalirize bye tubadde tukola tugende tumulabeko bambi jamu natugende mwe sagala kuddamu kumanyira jamu tugende nawe yombayomba nnyo sagenze muntu bamanyira balabe nno ye bannaaye oyomba tewewumuzaako tosigika Sounds so crazy. To follow the because we as Moses. So I don't genda bulungi kwa straight omuli ogwe nyo bituludde abasajja nga zikuzogola nakukusayo muli kikiriwo nze nabavuddemu sikyabafaanana oyo omuntu wuyo yazze dda mu nsi musobola olabako muzungu yamusobola okukeberako sobola okujja naawe mulabako muzungu kazi kamala okwogerako ne musawo mukomolo dakiika ntono ddala Moses nga bwafaanana Moses abayika amufaanana mwezi omwadde ekitiibwa nnyo osigala oyomba naye oyanguwako kugende sawa bene njagala kwogeramu nawe obanga oŋŋamba ki ekyogamba ekyokwogera nawe kiyinza okumbula era nkirina nedda si oba nti kisobola okubula naye nti mbadde nina gyendaga kituufu obadde olina gyolaga naye Saala amazima nkubuulire amazima gennyini nkwagala nakwegomba dda nze Saala wange amazima wange kiriza ebizibu by'olina mbipambane omulungi takakaaluka nanjagala omutima gw'omukaka omanyi munaye abavubuka ennaku zino eno bayaaye Saala munaye kunteeka mu bali eri abawala banene bemubira embali kyogamba mulabikira ng'omulimba nedda siga nti nnoba olabika okuba obuyayi naye just mugenda mukyukakyuka abavubuka mukyuka mubigamu mu bikolwa ze munaye Saala byakunnimba nedda mulya mmamba abeera omu naye sigamba nti buli omu nti mulimba kiwala nfaanana abalimba Saara obudde nawe tulina gye tulina okugenda oyo naye muveeko omu olaba etakuma mange tujja kwogerayo kituufu kwogera mupantu nja kukoonako
naawe olwayo tuli nga tamanyi tulina gye tulaga. Omuzaalira omwana bantu weebale ddala okukuliko omwana kyasaako omwana nayetaaga otumweyo kasente omwana kamuweeko ku ssente bannaayo gwesebo biki ebyo omwana muwa ku biki babyo omwana wange isule nange kisiraani katonda wa kimukuba ekiraani omwana wange nyini gwe bagambye nti ayagala nnyo ebinusu byo kati gwesebo kankubuli omwana wange tebamuwa binusu nyini kimukuba obusiraani kimukuba obwavu kyagala naye abeerenga gwe oba oyagala biwa abaana bo omwana wange muba mumuwa gwamutwala naye oba ekyo temukisobola zunza ebisaati n'ebipale ng'obizaayo gwe mwagala talinawo yagenze nadda kati mbala mbiri nga mukutte ebipalepale byammwe n'ebisaati mubikutte mubijja wano tamuwulira bagambye muve wano Musawo, neyanziza engeri yonna gye mutukuddemu. Ekyamazima mutukudde bulungi n'okusingira ddala nze munkodde bulungi. Nsiime musawo, era singa emitima gyali gibikulu waalibadde osobola okubikulamu abo omutima gwamu kimu ekituufu ndi musanyufu musawo. Twaziza naffe babale kusiima emikono biteeddembe akatotoka akantu ko weekali kuba nina mikwano gyange abazze kisula ekimu kugenda kisobola. nabo tusize ekiseera kyokkateekayo gye kateekaali reception twabadde ajjako wabisiika Kale musawo, ne musawo neyanziza byonna. It's okay. Badde mbasuubira ebitekalala sisitulabba ganda wange akasente tewabadde bagizeekane ekyamazima muganda wange neyanziza ekyamazima baganda bange nabadde simanyi nti Hope ava mu ddwaliro omukazi namugamba tugende wali mbamulera ffe tukuze we batuzaalira neyanziza baganda bange Sente kamaze nkalamuka mu nnyanja. Musawo sijjangu. Eddwaliro lino tutya lyabwereere kituufu oli wajja n'akugamba kikandwa eddwaliro ly'ekikandwa engeri olaba ebiziyabbeyi enfaanana otyokola naye nga bano tuba tuzze mu mazima emitwalo mukaaga abasawo bafaayo walabe kye baatukoze twatuuse mutuusi tuzzeebuuza mu lwekiri nene batuwako yawezo gamba ffe baki ffe balwadde emitwalo mukaaga nze nadde mmanyi kayazi n'agamba azaalidde kitukandwa tugenda tunda ebibanja by'abakita okugjayo natidde
ntidde nnyo nze. Esente ntono emitwalo mukaaga, emitwalo mukaaga ekikaalwa. Kubanga bw'oba ogitunuulidde nolaba ebizimbe n'otunuulira bakugamba twala omuntu ekikaalwa tosobola kola obuyinza okugamba ngenda kujjawa ssente naye nga bw'oba omaze okutuuka saavisi zonna ze bakuwa okiri ate n'akasente ke basaba ekyamazima katono ddala katono kubanga yatuukise wano ayinza okuba obudde bwe yamaze wano bamuwadde akataata omwana bamulabiridde bulungi ekiri nze natidde kubanga twagenze tujja wano ne batwaniriza batubuuzizza batulagiridde nibwo biddala ebisanga waliwo obisanga ate amazzi weetala wotambula wali waliwo taapu oli waliwo buli kimu weekiri bannaayo n'obuyonjo bayonjo kati omuwadde aba agenda kunawo wano waliwo kuwona bwona si kulwala wabula kuwona naye ngenda kutandika nga kujja wano mbadde ntiira bwereere ayibani leka mwana gwe nibagenda kukuba tugenda kumala kutunda bibanja byaffe byonna byonna bimala mwana gwe leka kati nno gwe wabadde oti naye kati saasira nze yakibaddemu mu kakulesonga mama wange yatuzaala abaana bangi naye tiryadde mwana n'oku era yazaalibwa mu ddwaliro ogenda okuwulira nti ono namuzaala ngenze simbulisambu nti ono namuzaala ngenze kugira maana ate nali mu bitooke abasinga obungi bazaalibwa mu ngeri eyo fe abamu tuzaalibwa mu bamulerwa nsonga emu nsonga ya ssente kati ssente zaali badde awo naye n'amalwaliro gennyini ebisale biri waggulu tebalina keya ekisinga okunyuma abasawo abatera okukola ku bamaama baffe ate tebatera nakuba abakazi bakulu kutera kuba buwala buno bwakatandika ne budda ku bamaama baffe ne bumanyire naye ekyamazima leero ndabye ekyenjawulo okuva kati oyo omwana asoose era kasookera eddala yakiggudde addako owookusatu owookuna kati gwe nno okyali ku baana naye nze ne bwe ndwala newe neekona kagere nzirukira kikando eddwaliro lyokka abasawo balina keya kituufu kyo bankutte bulungi nze ntuuse neneesibirako mu ttoono n'ebirowoozo binzita omanyi lwaki ndabye nga keya esusse nze keya gye batuwadde wano buli kimu bwekiri okugira obutanda batuzinganga mu bigoye omwana buli kimu fasiritizi buli kyogamba buli kye wali olowoozezaako ebintu nze mbadde mbiraba mu firimu era nga ŋŋamba tebiriiyo biri mu bazungu nze natuuse wali eri netunuulira n'obugayi neŋŋamba oba neevulyo neŋŋamba owaali nkugambye buli kye wali olowoozezaako kiri wano ekindi kiri mu ddwaliro waliwo n'obuntu nga sibulabanga nako ogenda okuzisakola mukusooka nerowoozeza mbu eddwaliro lyagazi sirya gavumenti ssebo lya purayiveti ssebo eddwaliro lya purayiveti ekisoboka abaana balina keya okuzaala kubadde kukulemera bweru nze kati okuva ku mwana oyo yasoose owookusatu eddwaliro lyange kikandwaeresenta soosibira kuzaala baana obaana oba 10 kikandwa eresenta meka 3